ng'omubisi guwedde okukamulwa Mazinga William n'emmiro tebusabwa bakutwala mitendera emirala egiyitwamu okukola wine. Mazinga agamba ennimu osooka kusokola mu busigo n'okamula omubisi gwayo gw'oyiwa mubisi gw'ennaanansi oguteereddwa mu baketi kuba ennimu eyamba okutta obuwuka obusirikitu obuyinza okuba nga bwaguddemu ekiyinza okumutta ne wine n'atavaamu bulungi. Akanimu kaffe kagaseemu. Oluvannyuma okuma ekyoto kw'ofumbira amazzi agakozesebwa okutabula sukaali kilo 5 ezigattibwa mu mubisi gw'ennaanansi ebikola liita 2 eza wine. Sukaali ayamba okwongera amaanyi ku buwuka obuyamba wine okukula, buyite yeast okufuna ebyokulya ebimala okutuusa wine lwalikula. Tebusabwa agamba hibiscus olumu akozesebwa mu kifo ky'amazzi agookya ng'ayambako okwongera omutindo ku wine akolebwa. Ono afumbibwa n'atokota bulungi n'oluvannyuma n'agattibwa mu sukaali. Hibiscus alina ebintu ebirala bingi nnyo okugeza okulongoosa obukyafu mu mubiri. Awono tumusaamu nga batwagala nti wine waffe si kunywa bunywi kinyumo naye eddagala. Okozesa akajiiko akasena sukaali okusena yeast obujiko 2 n'obuteeka mu kakopo akalimu amazzi ag'ekisu oba agabuguma ng'ag'omwana omuwere g'anaaba n'obikkako n'oluvannyuma lw'eddakiika 5 yeast aba atandise okukola. Yeast ono babuuka nga babusirisizza bubeera mu mpeke. Olw'obwa sukaali n'amazzi nga buzuukuka nga butandika okukola ki okulya n'okwetala. Kano ke kaseera ak'okuteekamu obuwuka bwa yeast ng'olumala okubuyiwa mu kidomolo okisaanikira ne kinywera bulungi obutayisa mpewo n'okisunda okukakasa nti bubunye wonna. Ayinza okumaliriza fermentation nga roze. Alenge ekidomolo ekimu kijja kuba kimaliremu ekyekupeemu tubabootolingemu. Ekidomola tekirina kujjula nnyo era kiteekebwako ekisaanikiro eky'omulembe ekisigalako akatuli w'ofumita olupiira oluyamba okulaga nti wine akula nga kino kirabira ku bwovu obuvaamu. Oluvannyuma ekidomola kirambibwa bulungi okuteekako ennaku z'omwezi n'ekika kya wine akoleddwa. Tuwandiikeko ebiwandiiko nti tumukoze ennaku z'omwezi eza leero nga tuwala wiikisi 3 mu maaso lwe tunaamusengejja. Ebidomola byonna biteekebwa mu kifo ekirimu enzikiza era bibikkibwa bulungi ne bulanketi kuyamba okufuna ebbugumu eryetaagisa wine y'okukula. Kati ekyo nga tukimaze tulina okumanya tuteekawo ekidomola kino tukiteeka awantu awali enzikiza etuyita dark room. Lwaki? Nti yeast waffe ayagalamu kabugumu. Mukimanyi nti ekintu ekiddugavu kireeta akabugumu. Kati we tumussa n'abeera awo ayitaagala kitangaala kino kirwanagana ne yeast. Wano kitwala emyezi 3 okuddamu omukeberako okumusengejja n'okwongeramu ebirungo ebirala kuba wine okukulira ddala kitwala omwaka mulamba. Tebusabwa agamba nti alina ekirooto nti abazungu bajja kutuuka okuva mu nsi z'ebweru okujja kuno okunywa ku wine olw'omutindo omulungi kwe bamukolera. N'omu Amerika ajje wano ng'ayagala ki? Ayagala kunywa ku wine ono. Emitendera gye bayitamu okumukola si gya kupapa era n'abo abamwagala baba bamulinze essaawa yonna kuba bakimanyi nti ali ku mutindo omutuufu nga bamanyi n'obudde bw'abeererawo. Tomupapira bw'omupapira nutrients ziri ezibeera muli zitabuka ne zikyankalana. Olunaku olw'enkya tugenda kulaba engeri wine gy'aterekebwamu okumusabika n'akatale gy'atundibwa. David Ssekayombya yakusekidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV agafuna.